بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته twebaza wekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi tumusaba atuwe obulungi obuli mu kiro kya leero atukingirize obubi obukirimu atuwe n'obulungi obunaabawo oluvannyuma lw'ekiro kya leero era atukingirize n'obubi obunaabawo oluvannyuma lw'ekiro kya leero. Ensoma efanagana bweti yetuddemu wano olwaleero ze zimu ku nsoma ezakozesebwanga salafu salihin era ate bwe basomeranga ddala ilmu mu bintu ebifanagana bwe biti kati nga baimamu Shafii si bamasomero, baimamu Ahmada si bamasomero, basomanga bafunangayo alina kyamanyi nabasomesa. Imamu Shafii yasoma ku imamu Malik mu nsoma bweti. Imamu Shafii asisinkana imamu Malik ku myaka 11 egy'obukulu. Muhammad ibn Idris al-Shafii yalina emyaka 11 ajasinkana imamu Malik ngali mu 7 namusomako mu ddala sanga eno bweti ngerimu abayizi abasoba mu 4 netujjamu emunyenye endala imamu Malik agenda okufa nga waliwo emiti egigenda okuggumiza ekibira ye imamu Shafii. Amakulu darusu efanagana bweti namu tujjamu irimu bwobanga oli serious oyita mu kuwandiika, mu kwegendereza, mu kukwata kwoyo ayagala, kubanga imamu Shafii yasoma ku imamu Maliki mu tariika bweti. Ate imamu Ahmad ibn Hanbal we Iraka ate yasoma ku Shafii. Imamu Ahmada asinkana imamu Shafii mu kkomera kubanga imamu Shafii bamusibira Yemen ne balagira basibe ne bakuba transfer paka Baghdad Iraq. Ekkomero bali ali lijjudde simanyi, kati abantu be Iraq Baghdad ne bakimanya nti mu kkomera mulimu omumanyi wa irimu nga imamu Shafii, ne bajja ne basoba bawaddeni mutukkirize tujje nga tusome darasa netula mu kkomera nga abayizi bava bweru musomesa musibe. Kati abayizi abajja mu darusu eyo mumwajjira omuvubuka bamutanga Ahmad ibn Hanbal nga si mugezi mulwadde era ne Shafii yamutya namusomako ng'ali mu kkomera. Kyokka ate oluvannyuma babata imamu Shafii babazzayo e Yemen ne babata, naye olwokuba nti imamu Shafii yali alabye nga abantu be Baghdad balina ennyonta eyayirimu ate n'akomawo nga si musibe, era Ahmad n'addamu n'amusomako. Yamusomako mu kkomera n'amusomako nga tali mu kkomera ate mirundi egi 2 kubanga yali alabye nti abantu be Baghdad mu Iraka balina okulunkanira kwa irimu kwe kuddayo nga bamaze omumuta. Kati naba nga imamu Ahmad ibn Hanbal yasoma ku imamu omusomesa we emirundi 2 mu kkomera ate n'oluvannyuma nga bamutadde. Naye ensoma yabanga bweti nga bwolaba wano, ekyenjawulo ekyabangawo babanga bawandiika nga bakwata nga baagala kwe kufunamu ate era imamu omulala imamu Ahmad ibn Hanbal omusajja omuyiraaka ate era naye nayongerayo irimu. Allah yalinga ajjawo omumanyi ng'ate waliwo gubatendeka omupya, onaba awunzika nga waliwo ajja omupya, onaba awunzika nga waliwo ajja omupya. Era Ahmada era imamu Shafii bwe yali ava mu ggwanga erya Iraq nga yeeyongerayo agenda Misiri, ne bamubuuza nti kakati twe tukyakwetaaga ani agenda otusomesa otulekedde ani? Nabagaa nti waliwo omuvubuka bamuta Ahmad ibn Hanbal, mugira mukozesa oyo mu byayirimu.
ate olwo neyeyongerayo ngaafunye invitation letter okuva mu royal family emisiri ewa Abdul Malik bin Majeshon era gye yafiira. Okutambula ng'onoonya irimu, okutambula ku musomesa wa irimu n'omusomi kikulu, era toyinza kubeera mu bimu nga banaarankinga nti omumanyi wa irimu mulimu rehelatihi al ilmiya, entambula z'okunoonya irimu, okunoonya n'okusomesa. Okutuula ewamu tebakuwa, tebakuteeka mu bamanyi. Era ogenda obasomako n'agenda e Iraka, n'agenda e Baghdadi, n'agenda e Makka, n'agenda e Madina, n'agenda e Hadaramawuti. Kutambula. Allah tugamba nti fasiru fil ard, ensi yo mugitambule. Omuntu lwatambula entegeera erinnya, understanding capacity, reasoning capacity eva ku ddaala kwabadde, n'amanya nti nekino gyekiri. Osobola okutambula n'otuuka mu muzikiti nga gwekka mu swala ateeka emikono ku kifuba nga bonna baleebeesa, kati nga bonna batunuulira ggwe. Atatambulangako ye bwamulaba wano waffe nga ye atazze eno nga yekka yaleebeesa, ayita ne banne eyatambula edda ekyo kiba tekikyali kipya, kubanga yaliko mu masigidi nga yeyekka asse emikono mu kifuba ku swala bw'ati, abalala bonna bagireebeesa. Ako nako n'akayiga. N'otambula n'osanga ng'omuzikiti gwonna tebagatta bigere bonna, era omusaako ekigere akukoonako bw'ati semberako eri. Atatambulangako wano ayinza okugamba nti waba bonna bakafiiri ganya okugatta ebigere. Mu kutambula oyongera ku irimu, ate bwabanga musomi wa irimu gujja bagira. Era omumanyi wa irimu yekka atatambula ne bamurankinga nti mumanyi ye Imamu Malik bin Anas, enzalo ye Madina, yekka yalemerawo e Madina. Ate ye ekyamuyamba yalemera e Madina, abamanyi abalala bajjangawo anti bajja mukola hijja, nasinkana abamanyi abava e Yamani, nasinkana abamanyi abava e Iraka, abava e Palasitayini, abava e Misiri nga bazzaawo. Ye yekka mu bamanyi betusomako ba Abi Dawuda, ba Imamu Bukhari, ba Imamu Muslim atatambula, yalemera e Madina. Makka Madina, Makka okugenda e Makka ngagenze ku hijja na umra yalinga ku besi. Abalala bonna bogenda okuwulira babeyukanga bubeyusi duniya gimalako. Abdurrahman al-Awza'i oyo mu Lebanon, Abdurrahman al-Awza'i, Imamu al-Awza'i oyo yatambula kati ensi agimaleyo Arabian Peninsula yonna okusinkana abamanyi b'egindi, okusinkana abamanyi b'egindi. Layth ibn Sa'd al-Misri oyo yava Misiri, batambulanga. Kati okusoma irimu mu sitayiro eno gye tusomeramu kwaba abaagala mulimu emigaso mingi. Nalina mukwano gwange omu nga tugenda kutandika ekitabo kyaffe, yajja wano okunkyalira ku Sande n'ayagala tukeere tugende Jjinja nga subuhi yakagwa. Nemugamba ku Sande sitambula, ku Sande ku makya sitambula. Nambuuza lwaki kijja kiti ekyo, wategedde nzija wano n'okumpa obudde. Nemugamba ne darusi bweti ne bweti ne bweti, n'agijjamu. Yasanyuka nnyo naga nti eno ye style abasooka abalongoofu mwe bafuniranga irimu. Katenza kugwa bbeeyi okujjako ffe nga tegisudde bbeeyi. Bonna abali mu darusi kwolwo bonna n'abawa ssente era bajulira. Abali mu darusi kwolwo bonna yabawa ssente. Yali musajja mu Saudi. Era n'asalawo bonna ajja bawanga transport gwe bakozesanga ku Sande. Naye yali musajja mukadde n'afuna accident nga yakaddayo na paralyzinga, backbone yafuna obuzibu, bongo n'avaako. Ninga mulamu, ninga teshayina, ne bw'ojja takumanyi, ne bw'ojja atasobola kumanya. Kati ate nga bumanyi toyinza kunyonyola famire ye. Bigaffe muzeeyi tabitugamba ng'ebyo.
neŋŋamba bannange nti muganda waffe Allah musaasire yali alese enniya niye yafunye natuukayo ng'alina abcd oluvannyuma Allah namutwala yali muzeeyi emyaka nga 88 rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Ekintu teeyo yonna yonna okulaga abayizi baffe fena tuli bayizi nti eno style mulimu baraka bwoba nga oli serious. Katugende mu kitabo kyaffe tulabe bwe tugenda okutambula. Ojja kuddayo ku hadithi gye twasembayo okusoma. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Omumanyi ateekateeka ekitabo kino bwe yamala okutulaga nti solatul jamaa ekakata ku buli mwami nga bwe twalaba wiiki ewedde, era wotegerera nti solatul jamaa ekakata ku buli mwami nabbi yali amaze okukola program n'ateekateeka ne ttiimu ne bakuma n'ebisiiki nga bagenda kima essola ku masjid, akwase imaamu omulala asaaze bagende buli nnyumba gye bakonkona ne basangamu omwami nga tazze ku muzikiti nga bagitekako omuliro. Kulaki kibi nnyo omwami oyo kyakola. Naye oluvannyuma programu eyo nabbi yagisazaamu sallallahu alaihi wasallama ng'egenda kukosa n'abatabiriimu ng'omukyala n'abaana. Jjukira nti ewaka tubeerawo bantu nga 8 kuliko omwami ogu akakatibwako jjama. Kati abaana bamaidi n'omukyala basule ebweru olw'okuba gwomu n'agaana okwokya ennyumba z'abantu sallallahu alaihi wasallam. Naye nga yali amaze okuleeta enniya agamaka gookye. Twogera bulijjo ku ba failures, naye failure number 1 mu nsi yonna ye mwami omusiraamu nga tasaala salatul jamaa. Oyo failure number 1 mu nsi yonna, era teri agenda kumwenkana. Omwami omusiraamu nga tasaala salatul jamaa obulamu bwe. Kabe nga ali successful mu bisigadde, success ze zonna ezisigadde teziina makulu. Ate omuntu akyasinze okubeera successful mu bulamu ye mwami omusiraamu nga tataŋŋana na salatul jamaa. Wadde ebirala failure, eyo success yamanyi, kubanga eyo success ya duniya na akhira. Eyo success obuwanguzi aba wangudde duniya na akhira. Salatul jamaa kigambo kikulu nnyo. Kabe ng'ebirala byonna yawangula naye nga talina salatul jamaa, mpozi nga si musira naye isima ali asadu. Era nnyabo mukyala omwami w'omujjukize nti nsebe oli feriya, gwe atagenda ku subuhi, gwe atagenda ku magaribi, gwe atagenda ku isha. Kati gano maka ga kika ki gano agatali mu salatul jamaa? Saba Allah tabaaraka wa taala alimetuteeka mu baferiya. Naye ate bwe kijjanga Allah akutadde mbakwata salatul jamaa noba ng'oli successful mu salatul jamaa, n'ebirala n'ojjobera successful ate gujja bagira, kubanga Allah bakuwadde duniya na akhira nga n'akasente bwe kali n'emirimu gitambula n'ekisalatul jamaa. Naye ebirala byonna bwebeera nga feriya, yo salatul jamaa tokkiriza. Waakiri obeera nga feriya mu bisigadde naye salatul jamaa tokkirizanga okuba. Salla atunyweze. Bwe yamala okwogera ku ebyo n'atulaga nti ate abakyala salatul jamaa tebakakatako.
eswala ezaabwe za ku masjidi wabula singa abaasabye idha stadhana ahadukum imra'atahu singa mukyala wa bakusabye nti njala gendako ku dhuhur asir magharibi isha jama juma tomugaana muleka agende faqama abdullah bilal ibn abdillah kubaali batudde mu daruso eno abaali batabe abataalaba ku nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam mwalimu omulenzi nga mwita bilal mutabani wa abdala namugamba nti wallahi lanamna'ahunna nkulayirira allah abakyala tujja bagaana tebajja kugenda ku muzikiti fa aqbala alayhi abdullah ibn umar fasabbahu sabban sayyi'a ma sabbahu ahadun qat nagenda muvuma oluvuma tetuwulira oluvuma lwe yali avumye muntu mulala yenna ng'olwo ani gwavuma yali mutabani we bamutanga yali yamubbula mu bilaali omwazinyi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bamuyita bilal bun abdillah bun umar bn al-khattab oyo muzzukulu wa umar bn al-khattab kubanga taata we mwana wa umar bn al-khattab so si nti sahaba ono yali muvumi w'abantu yali agolola mwana we namugamba nti nkugamba ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam owooza mbu tujja kubagaana yafuma bubi nnyo omwana we mu lujjudde olwo bamutanga bilal yamubbula mu mwazinyi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam bilal ibn rabah mu baana be yazaala naye n'atumayo erinnya eryo weewuunye basahaba tebalina kusosola bilal yali musajja muddugavu naye ng'ekitiibwa kyalina kwe kumubbulamu omu ku baana be wafi riwaya la tamna'u ima allah masajidullah nabbi natugamba sallallahu alaihi wasallam temugaananga bazaana ba allah emizikiti gya allah omukyala anagenda ku muzikiti okusaala swalatul jamaa oba juma bino wammanga bikulu ekisooka alina ofuna olukusa okuva eri abamulabirira ayinza okuba bba oba kitaawe oba abeera wa brother we kubanga si buli kaseera nti aba wabba na kitaawe asobola okuba nga ali mumaka malala alina okuba nga alina olukusa ekyokubiri okuba nga ayambadde hijabun shari'i omanyi hijabu za miteeko ebiri waliwo hijabu nga yo kiri plain hijabu bwe hijabu then wabeerawo hijabun shari'i hijabu ey'amateeka g'obusiraamu hijabu ey'amateeka g'obusiraamu erina obukwakulizo ekisooka eba plain suuka eba kala emu bweti so si ebimuli netobeka natobekamu nagirawo nakalangi akalala olugoye lwa plain ekyokubiri lubeera mu dark colors si shouting colors bwe lugenda mu shouting colors ebyefuuse hijabu bwe hijabu so si ey'amateeka ga sharia ekyokusatu lulina kuba lugazi bannange omukyala yenna atambula ngo ayambadde olugoye lumukutte lulaga engoye ze ez'omunda wezisalira abamutabarrija bayambadde bukunya talina njawulo n'ayambadde bukunya kasita abeera nga olugoye lumukutte ng'obugoye bwe bwetumanyi obusuka ku mubiri olugoye olukiraga kano akagoye kayitira wano nekaweta nekakkirira aba talina njawulo nibale bambadde obumpi n'obukunya byebimu era batayambadde hijabu ni shari'i hijabu y'amateeka ga sharia obanga olugoye lutangaala ne lulaga obugoye bwe obw'omunda langi ti akagoye ak'omunda kamyufu kayero kaki era naye batayambadde kabe nga yenna buli kimu n'omutwe agusibye n'emikono miwanvu abakyala agenda nayambala olugoye nga mu mugongo muli olengera akagoye kakakutte ebitundu bye byokukifuba bwe kasalira bwe kati aba tayambadde aba bukunya era afuna omusango kubanga abeera fitina akyankalanya abaami abeera fitina kati omukyala nagenda okusaala jama oba ejjuma mu bukwakulizo bwalina olwo olugoye talwambala olufanagana ng'olwo ezo akkizibwa okuzambala ng'ali waka akakwakulizo akalala olugoye lwe terubeerako bubwobo
anagenda okusaala salatul jamaa oba jjuma, olugoye terikuba kawoowo, tekikirizibwa, kubanga omukyala takkirizibwa kwekuba kawoowo n'afuluma ewaka. Waba neekuba akawoowo abeere mu bantu be waka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayagalanga nnyo akawoowo nnyo nnyo, era ne bamubuuza nti lwaki oyagala nnyo akawoowo, hatta ne waba yalinga akeerabidde nga addayo n'akimaka lifuuwa sallallahu alaihi wasallam. Bwe bamubuuza n'abaga nti tunaaji lmalaika, omwami waba akuba akaswa akalungi bamalayika basembera waali, bamalayika ab'emikisa, bamalayika aba baraka, bamalayika aba rahma. Muno mu nsi mulimu bamalayika ab'emikisa, bataayaaya, yasiihuna fil ard, bataayaaya. Gwe basanga alina ebitendo ebyo obusiramu bwe bitugamba nga bagenda gyali. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam akawoowo omwami okubanga alina kawufu omulungi, bamalayika bajja gyali aba baraka. Kyokka ate ey'omukyala bw'afuluma mu maka ng'akuba akawoowo kalungi, shaitaani yejja gyali, kubanga buli waayita abantu abakyusa emitwe ne bamusaako amaaso ag'omutawaana, ekinaddirira bajja mulemesa bamusula emazambi. Mukyala ayingira takisi yonna n'agikyusa akawoowo, omu bw'ati n'abadde banyumya ne basirika, olw'akawoowo kazze nako n'abasirisa bonna amaaso ne bagassa ku ye, abadde banyiga obusimu ne babivaako. Beetankulira n'abasobola, beetankulira baguba ddalu, wakana bajja musuula mu mazambi. Ti omukyala n'agenda okusaala salatul jamaa oba ejjuma taba na kawoowo. Tulabye olukusa yalufunye ne hijaabu ayambadde ya shariya. Era ekirala omukyala n'agenda okusaala salatul jamaa, salatul juma oba yidi, tawandiika ku feesi n'obukalamu, kubanga ebiziina byakwewunda. Ate Allah atugamba nti wala yubdiina zinatahunna, tebolesanga byakwewunda byabwe illa libuulatihinna au abaihinna au abai buulatihinna au abnaihinna au abnai buulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna au nisaihinna, paka aya gyesembera. Omukyala takkirizwa kwolesa byakwewunda bye okujjako eribba oba kitaawe oba kitaawe wabba oba abaana be batabani be oba yasanga bba inayo abaana batabani kubanga baana baabo oba babrothers be, yagenda abamenya paka baatamenyaawo, talina kutunula ku mukyala ng'alina ipenso. Omukyala oyo bw'akikola afuna omusango, kubanga aba yesize ebyokwewunda. Ebyokwewunda obusiraamu bwabiteekuliramu emiteeko ebiri. Ebyokwewunda by'omukyala bya miteeko ebiri. Waliwo ebyokwewunda Allah byamutonderako ku mubiri gwe, ne wabawo ebyokwewunda byayongerako. Byombiriri ebyo tebina kulabika. Omukyala Allah yamutonda nga n'ebyokwewunda bye ebiri ku mubiri gwe ebimanyikiddwa, era ng'omwami bwabitunulako bimusanyusa. Bwe wali mu bannange obeeranga wampisa n'otomemula bantu kubikubawo, kubanga biba bitegerekese. Bano si baana bato, byo bikubawo. Omwalimu omutendeke eyayita mu akademi, ebifo by'omukyala ku kifuba tebabyogera mu bantu, ebifo by'omukyala eby'omu mugongo tebabyogera mu bantu. Ziba mpisa mbi, abantu baba bitegedde. Allah agamba nti wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna watubu ila Allahi jamian ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun. Yagana abakyala okwambala obugoye obubasiba, kubanga efiga zaabwe ez'omu magulu zijja kumanyikwa. Yagana legingi baziganya nga natambula wabweru. Ekigambo darubu mu Qur'an kijja nga kina makulu nfofoolo. Wala yadribna bi arjulihinna, tebambale obubasiba amagulu.
liyulama ma yukhfiina. Allah byakweka mu byokwewunda byabwe bijja kumanyiko. Allah agambye kati ebyokwewunda bya miteeko ebiri, ebyakulira ku mubiri gwe ate ebyakulira ku mubiri gwe byo bikambwe nnyo, ofundako n'ebyongereko naye era byonna tebina kulabwako. Kati omukyala n'agenda okusaala jama oba ejjuma, ebyokwewunda ebyo byonna alina okukakasa nti abibisse bulungi. Ekimu ku bakyala ekibatawaanya okwogera nti bawanika ku feesi tafuluma oba binaabemu era biraddala nga bagamba ono waawoono, njagala ngende mu dalasa mu muzikiti bategere haji nga bwe yalonda. Olwo yaŋŋa nti njagala kukakasa abaami abali mu dalasa nti haji yalonda nnyo. Bamala obakakasa ebinaddiro n'obisobola nnyabo maama wange, abo bookakasa bagenda kutabukira. Mulimu abalina ssente bajja kulumbisa ssente, mulimu abagezigezi bajja kukutega akanyeewa ojje nga tokategedde nti alina gyakulaza. Mulimu gowooza kukakasa bali mbu haji yakola ki? Yamanyi okulonda. Ate nno olaba ne namba 2 naye era naye si mukazi wa kusaaga, haji alonda bulungi. Anze nali ndabyeko ku namba 1 we ne namba 2 mulabye, bonna bakazi balungi. Weebale obwo gwajja okukola kulaba bakaba banno we bali abaki. Kati obukakuliza obwo babuleeta mu ihkam al ahkam sharh umdatul ahkam ibn daqiq al-aid nga nnyonnyola hadith eno ti omukyala n'afuluma ogenda ku masjid okusaala jama oba ejjuma, waliwo byalina okutuukiriza. Mu bimu yamenya ebyo omumanyi ono mu kitabo kye ihkam al ahkam. Ekisaana okubeera na buli mwalimu naddala ffe abawalimu ba kyakayiga ba amaja, ekitabo ekyo kikulu nnyo tukyetaaga. Damu hadith عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله Bilal bun Abdillah tugambye oyo ayogera hadith yennyini yazaala omwana oyo. Abdullah ibn Umar yazaala Bilal bun Abdillah, yali mutabani we, naye nga ye Bilal bun Abdillah bato tebaali baku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagenda obazaala nga Nabbi yafadda. Kati sahaba ali mu kusomesa batabe abatali baku Nabbi sallallahu alaihi wasallam, mu bo mwali mutabani we Bilal bun Abdillah bun Umar bun al-Khattabi. Naam. Wallahi la namna'hunna. Qala fa aqbala alayhi namukyukira namutunulira face to face. Fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Nagenda muvuma oluvuma tewakiwulira nko yali atabuse kwenkana. Ekyo nno kirimu okuba nti basahaba bwe balabanga nga omuntu aleese omuzannyo mu bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam babanga bakambwe. Bwe balabanga omuntu naddala batabe Nabbi ayogera sallallahu alaihi wasallam ngo atoya okulakamu, babanga bakambwe nnyo nnyo nnyo. Oliti era nabo bwe bakambuwalanga be balinga bakambuwalidde nga bakkakana. Nefe wano tubimunyunguza netubigoba. Okusomera hadithi eno nogaa nti nja kumala kubuuza seeka wange. Okusomera kino ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Allah tabaraka wa taala agamba abakkiriza obutasitula maloboozi waggulu nga Nabbi ayogera sallallahu alaihi wasallam. Imamu Malik omusomesa wa Shafi'i atugamba bwe basoma hadithi ya Nabbi n'oyogera mu kaseera awo nga basoma hadithi ya Nabbi abayogera, oba agisoma kaana kato oba agisoma muguwaddalu, mu kaseera bwe basomera hadithi ya Nabbi wonna sallallahu alaihi wasallam yabayogera kennyini, sirika osirikangako kubanga aya eyo naffe tukwatako. Tositula ddoboozi nga Nabbi ayogera sallallahu alaihi wasallam.
era Imam Shafi Imam Malik ngatabuka kubanga yenanga darusu nga yamanyi nnyo Madina awo najja okulaba nga oyogera nga basoma oganto situlide bozi maaso ga Nabbi Nabbi ali mukwogera sallallahu alaihi wasallam kyokka gwayogerako yafadda myaka gigenda mu 10 niye agante eyo aya fenna etukwatako mpozi nga boogera mipiira awo situlide bozi naye kasita owulira nti basoma bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yo Qur'an tugimanyi wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu yo Qur'an itekamu eririwe bigambo bya Allah biba bisoma musirike muwulirize sirika kati nebya Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah tugambye la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. تمغانا ngabaddu bazana al-ama bebazana bebachara ate al-abdu bebami. Naye abamanyi abamu baga nti waliwo abakyala ebagaana okugenda ku masjidi totale newadde asabye kati abo nga bannalulungi ajja tabula omuzikiti gwonna bannalulungi ennyo abo ababalagavu ennyo ennyo tagenda asigaliwa kuba sikyategeko niqab bwe twogera abakyala ababalagavu ennyo ennyo nabo bennyini baba beemanyi balli basinga n'okubitegeera ebyo aba yakimanya dda tinze sisaaga baba najja ayambala niqab kubanga obutonde bw'omwami okwegomba atemya alwawo bwe butonde bwe obutonde bw'omwami oba wayirimu oba wa imaani nnyo oba hafizul Qur'ani bonna abaami abo kyekimu okwegomba omukyala atemya alwawo mu sekendi emu oba wedde wabula twawukanira wa bw'omala okwegomba omukyala enneeyisa eddaka awe twawukanira abaina muku imaani aga nti wadde omukyala mubalagavu neyongeddeyo nze neyongeddeyo sijja kusaba namba awo twawukanira era okwerwanako weekuli naye mukwegomba tufaanagana kaba sheekhe kabiiru okwegomba tukola ki tufaanagana omwami okuva wano wetuli okutuuka wali simanyi Shoprite ekyaliwo manyi tukaddiye edda wabeerangawo Shoprite wali mumanyiwo nti basi kasi ekifo mukitegedde omwami asooka kuba yegombyewo abakyala 8 just ka distance a half a kilometer ate yo omukyala asobola okutambula kilomita 3 nga talina gwe yegombyewo nomu bo bakeere wamu oba butonde naye obuzibu buliridda wa ebiddako ng'omaze okwegomba tusala tunywesa kati abamanya balaba abakyala babalagavu ennyo abo tajja kubanga omwami amutunulako n'ayingira mu muzikiti ng'ebirowoozo bisigadde eri n'asaali sola yonna naye gwanga ebirowoozo byasigadde ku mukyala gwe yakoze eki ye yakomye okutegeera ebiddako byonna tamanyi kigenda mu maaso kati otuleetera fitina asigaleyo eka oba si kyo watekeko niqab. Naam. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. Omuwandiisi w'ekitabo bw'amala otulaga nti salatul jamaa ekakata ku baami naye tekakata ku bakyala naye waba omukyala asabye mukkirize kati atututte ku sunanu rawatib. Sunanu rawatib essunna nabbi zaataalekanga ezigoberera esswala eza faraba 5 era nga nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam azisaala Allah muzimbiro mansion mu jana kasito sale ziraka 12 zigoberera esswala zino eza faraba 5
waliwo endala eraka 12 hadithi oba kati bwetulaze otulaga omuwendo gw'eraka ezo zeyasaalanga sallallahu alaihi wasallam. Naye ate ezo tekitegeeza nti waliyo endala kubanga abamu tubitabula. Waliyo sunna endala oyinza okujja mu masijidi n'osalayo ezize endala, tewali agaana. Naye waliwo ezo 12. Kati salatul asiri terina, salatul asiri terina qabliya. Naye tekigana kuyingira mu muzikiti n'osala tahiyatul masjidi n'osalayo nawe sunna eyiyo, tewali buzibu. Ziri 12 eraka 12 ndala, waliyo ne sunna endala. Singa omuntu aba yeetaaze okusalayo ku sunna kubanga nakyo kyongera mpeera. Eraka zino ziri 12, eraka 2 ezisooka nga tunasala subuhi era ezo nga nabbi teyazirekanga sallallahu alaihi wasallama safaran wa hadara, oba ali mu safaari oba waali. Eraka 2 nga tunakusala salati subuhi zabbeyi mu maaso bwe tulaga genda tulaga rakaatei qabla alfajiri khairu min addunya wama fiha. Eraka ezebbiri zetusaala nga subuhi tennabaawo zisinga edduniya n'ebirimu. Omumanyi omu yagamba nti bwe ziba nga zisinga edduniya n'ebirimu olwo subuhi ye zitowaki, kubanga ezo zokka ziba zimazeewo buli kimu. N'alaga nti twefiriza ffekka golodi. Eraka 2 kyola teyazirekanga sallallahu alaihi wasallam newabanga mulwadde ng'azisaala. Mu Bulugh Maram mulimu hadithi ya Abi Qatada radhiyallahu anhu atunyumiza ekimu kwe beewuunya nabbi wataaleka laka ezo ng'ate balireeti ku salaati subuhi. Twali tuva Khaybar tukomawo Madina. Khaybar natuukawo mantiqa ziraiya, saza lya bya bulimi. Wakati wa Khaybar ne Madina walinga Kampala Jinja, the distance is a kilometers eziri awo. Ne balimi nabbi yabatabaala ab'e Khaybar. Kati okuba distance yali nyimpi, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayagala batuuke ku olwo e Madina. Agenda kizuula nga basajja bakoye, budde bwa kiro bantu bakoye, naye ng'ate bali leeti, budde bwali bugenze. Mutumbi n'asalawo bapaakinge bawummule bebake. Naye yakimanya sallallahu alaihi wasallam nti nga ketwebase leeti subuhi egenda tutawaanya. N'ayita Jano Bilal bin Rabah al-Habashi radhiyallahu namugamba gwe togenda kwebaka osobole okwaziina tuzuukuke. Naye Allah n'abagerera ne Bilal otulo twamubba ekyabazuukusa entuuyo nga zibatonnya mu matu olw'obuyitirivu bw'omusana. Yoyo Allah tabaraka wa taala abantu bagenda mu 600 nga bannamagye bali mu ddungu bakubye otulo teri awulira n'omu paka sawa nga nnyinza emisana. Ekyewuunyisa kennyini sallallahu alaihi wasallam yasooka okuzuukuka ng'atobye musana gumuyiseemu. Okutunula bw'ati ng'abasajja be bonna tulo. N'akona ku Abubakar, n'akona ku Umar kubanga bamwe bakanga kumpi awo sallallahu alaihi wasallam. Bilali aluwa uzikusa abantu. Bilali twateeseza tutya, namugamba nti ya Rasulallah ghalabani nawm, otutwa mmeze nagezezaako okutwaza nasinzi tusa omulundi ogwo. Naye yali mukowo already, naye era naye yava mu lutalo. Kati namugamba nti kati wano wali irimu wano, namugamba nti ya Rasulallah kanjaziine tusale subuhi. Namugamba nti oyaziina, mulagire abasajja bonna tuve wano tugende mu lusenyi oluddako kubanga wano shayitaani yatuwangudde dda. Olusenyi lwe tutuddemu akasajja akatutema kisi zonna lwe tuyinza kusaalirawo. Ne bagumbulukuka ne bagenda mu lusenyi oluddako. Nayaziina, bwe yamala okwazina n'amugaana okukima basooke basaalira akameka ezibeerawo nga subuhi tennabaawo. Naye jjukira nti abantu basoba mu 600 okubajja mu kifo ekimu batwala mu kifo ekirala wetaga 1 hour. Kubanga abantu abali mu 600 talinga muntu omu nti vaawo dda wali
bagumbuluka mpola, ono akyasimba emabega, ono akyagatta bintu bye, ono akyayimuka. Baali leeti nnyo naye teyalekalako ezo. Omwazi bwe yamala okwaziina yali agenda kukima n'amugamba nti aa tusooka laaka 2 ezibaawo nga subuhi tennabaawo. Bwe baazimala n'amugamba nti kati kima tusale subuhi. Zisaawa nga 5 era ze zimu ku swala ezayita ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, naye ye zaamuyitako lwa nsonga era za ddiini so si ntimbe za bifaananyi na muvi n'emipiira oba kudda mu hadiisi. Bavuuka batuba ku hadiisi, hadiisi n'awanvuwa kakana nga bagenda kwebaka leeti sallallahu alayhi wasallam. Eyo nno kissa Abi Qatada al-Harith ibn Rib'i yagitunyumiza mu safari yaabwe nga bava mu lutalo lw'e Khaybar bakumawo e Madina. Naye ekyokuyiga ekirimu nabbi teyalikanga laaka mmeka. Hatta ne bwoba ozikusa leeti kisoboka omuntu asobola ozikuka leeti zisike oziteekewo, kubanga khayru min ad-dunya wa ma fiha. Buli komanyi konna akali mu duniya ezo zikasinga eduniya yonna n'ebirimu. Then bwe tujja ku salaati dhuhuri yeyina eraaka 4 qabla era endaka zaayo 4 wadde mu hadithi nanti tazireesa jaziyita mu hadisi ndala yalezeewo wano 2. Dhuhuri yesinga okuba n'ennyingi erina 4 before ne 2 after. Asiri terina, ate magaribi ne isha ziyina after. Magaribi erina after ne isha erina after, ziraka 12 ezibayita sunani arrawatib. Olunaku buli kanaku bw'ozisaala oba wangula mashon mu jana, kati ayagala okuweza zi mashoni ze nnyingi mu jana g'osula nga laka 10 eza sunna ezo. Kiba kubanga bya duniya nga buli wokulaba oti bakongera 2 n'embiri wano, ani alibadde omunaku? Ani singa akalo konna kako sitiiti yonna yonna oba wagimalawo. Naye olwokuba nti ebintu bya Allah ebisinga biri spiritual, okkiriza bukkiriza mu mwoyo tobiraba, jabbiraba luvannyuma ola tugayaala. Naye ziraako 2 buli kanaku oba ofuna mansion, kubanga nabbi yatugambye sallallahu alaihi wasallam eziraka 12 eraako ezo ebimu ku bigendererwa zireeta amaanyi mu swala ziri 5. Ibaada yonna, buli ibaada ze tulina eza faraba zinayo eza sunna eziziriikiriza. Omwezi gwa Ramadan gulina sittati, gulina Monday ne Thursday, gulina ennaku enjeru, gulina okusiba kwa Nabbi Dawuda alayhi salam. Ezo zonna sunna ziriikiriza kiki? Ramanzani. Ibaada ya okola hijja erina umura, ibaada ya zaka erina saddaaka, ibaada ya swala erina sunna. Buli woba ne sunna mu ibaada eya farada, ibaada tenafuwa. Kati kambawo ekifaananyi, omuntu asiba Monday n'olwokuna n'ennaku enjeru oluusi ne Monday n'olwokuna, bwe tutandika omwezi gwa Ramanzani alwawo okumanya nti ne Ramanzani yatandise, anti ye omwaka gwonna abadde abeera mu njala. Naye ffe abatasiiba olunaku olusooka olaba abantu basonjokoka, tugenda okweza ennaku 3 yenna nga aweddewo kikira sawumu kyetukola mwana wange. Wali abawanvu, omuntu omuwanvu alabika bubi nnyo mu njala agala kunogoka. Atera okusiba Monday n'olwokuna n'ennaku enjeru okutegeera nti Ramanzani yatandika nga tuli mu zakatul fitiri. Anti ye omwaka mulamba ebyo byabaddemu, tolina kipya kyomuleetedde. Bagenda omugamba nti enjala eruma abantu nga tubuze ennaku nga 4-5. Amakulu buli wonyweza sunna ne ibaada zino eza faradha zinywera. Kati omuntu asalira ka 12 ate swala 5 zimuleme, ekisooka bakwata obudde, kubanga ate edhuhuri onozisala otya nga olinayo ziri eza sunna. Bonojja bano banaatera okima ziba zikulemi.
yenna ayagala okunyweza ibada ze eza faradha nyweza nnyo eza sunna. Era omumanyi omu atulaga nti singa shaitaani ekulwanyisa ibada zo zonna eza sunna nezikugjako, manya olutalo olusooka erumaze kati egenda kulumba za faradha. Bw'olabanga esswala tekukyaliko kasunna konna kooteekako, manya world war number 1 awedde, kati bagenda kusekendi world war. Era ekivaamu nga ne dhuhuri etandika okunafuwa, naasuli ejja kunafuwa, kibanga ennyumba ng'eriko ekikomera. Ababbi balina kusooka kufaafagana kikomera kiri, bwe bakimala balyoke badduke ku nju. Gy'okoma okusaala esswala eza sunna, shaitaani eba ekyalagana naziri era okutuuka ku zino eza faradha. Eza faradha zibokke. Bw'oba tolinayo esswala yonna ya sunna, manya shaitaani eri kuno kwennyini kwekoona ennyondo. So nga buli omu yandibadde yeetaaga okubanga bano olukomera oluli eri. Shaitaani egira ettunka n'olwo wano tetuukawo. Yenno bw'olaba ng'obadde ozikola ng'okolayo ibada ze eza sunna nezinafuwa, manya ne zino zigenda kunafuwa. Ddamu oyongera amaanyi mu ziri eza sunna. Kizibu nnyo okubanga olina ibada eza sunna ng'oli w'amaanyi mu eza sunna, faradha n'anafuwa. Kati okusiiba omuntu omutima gwe gwamanyira okusaddaaka ng'ate zaako emulema, omutima gwamanyira okuwaayo, muggule guwaayo. Kati tulina okuba nga tulwanagana nnyo n'essala eza sunna zino biidhinihi tabaaraka wa taala. Kama qala Imaamu Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi rahmatan wasa, as-sunna safinati Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Imam Malik atugamba nti sunna za Nabi Muhammad ziyatuyigiriza sallallahu alayhi wa sallama zifaanagana n'eryato lya Nabbi Nuh alayhi salam. Abaalinnya be baawona, abaajereegera waliwo yawona. Ze sunna za Nabbi sallallahu alayhi wa sallam azenyezaako yagenda okuwona. Abawooza nti ze sunna busunna, tewali buzibu, sunna busunna. Anti shaitaani egenda kumegga mu faradha, giteereyo eri ebikomere ebeere ku ebyo nga byetunka nabyo. Naam, soma hadithi damu. Abdullah ibn Umar oyo sahaba tuli omulaba, mutabani wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, mwana wa Jeno wakubiri. Ebimu ku byewuunyisa ku mwana ono yali yagula engamiya ye. Ebiseera ebyo balinanga faamu bateeka zaka ya umma, ne kano njagadde tukamanye. Waliwo faamu kubanga edda zaka bagiritanga mu kyolina kyennyini. Alunda embuzi alita mbuzi, alunda engamiya alita ngamiya. Kati walina okubawo faamu wateeka kiki ensolo. Omuvubuka ono bwe yagula ensolo n'agitwala ku faamu eya umma. Kati lumu Jeno Umaru bwe yabeerera amir abazze ku faamu okukebera ku zaka y'Obusiraamu, n'alabawo ensolo enyirira ennyo. N'abuuza abakola ku faamu eno ensolo yaani? Eno nayo zaka? Nti eyo si zaka. Waliwo yagireeta tumulundire wano. Dani? Mutabani wo sebo. Sebo mukama wa famiri eya mutabani wo. Nti ani? Yalina bangi. Abdallah. N'amutumya. N'amugamba ani yakugamba okukwata ensolo yo ogireete mu kifo abasiraamu mwe balundira? Bino ebintu si byaffe. N'amutabuukira. Namugamba nti mukama wange muzeeyi taata, kati musango ki gwe nkoze? Namugamba wano bateekawo ensolo z'abasiraamu. Nti ate nze ndi kiki? Nze siri musiraamu. Namugamba nti jangu olaba ensolo eno nti olaba efaanagana ne ziri. Bano abakola ku faamu bagirabirira nnyo. Ya mwana wa mukulu, ya mwana wa mukulu. Endabirira eyeeno eba ya njawulo, era ogiraba enyirira okusinga ziri. Gisale tinali ngiteese gitunda funemu akasente, gisale n'ennyama tugigabira abanaku. Siva wano nga tennasalwa. Ebigambo birabe. Sheikh yali atusomesa ebigambo ebyo ng'agaana okukyajingira mu muzikiti, musenze g'abasiraamu gaveeko. Tokyajingira mu muzikiti, va ku masannyalaze g'abaki?
abamu kati emizikiti egimu ku byalo gulimu kifo abantu guli mu bantu wakati bagorerera ku muzikiti amazzi bagakima ku taabu ya muzikiti tokkirizibwa ebyo bintu by'abasiraamu biveeko genda okyajingire ewuwo oba genda osasule bakukyajingire genda ogororere ewalala genda wadde obbi va ku masannyalaze g'abasiraamu yawooza kimu nze ndi muki Jeno Umar radiyallahu anhu yatabukira mutabani wa Abdallah bin Umar second born we namuga tokiddangamu era gwe kenyinyo kirabyeko eno enyirira okusingerwa ezisigadde zonna bajiwa obudde bungi ya mwana wa muki wa mukulu obuli az'amaanyi tokiddangamu namubuza gwe tokimanyi nti nze nina eŋŋamiya nti ozirina muzeyitaata walonda benga nzireeta wano abasalafu balabye wali ondabyeko nga ndeeta eŋŋamiya zenkufaamu ya umma kyokka nga ye amirul muminin jjukira nti si amirul muminina wakatundu umma yonna ey'obusiraamu mu kaseera ako yali mikono gye abasiraamu abali e Iraka abasiraamu abali e Palasitayini abali byonna mu kaseera ako nga amir ye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu era nga obuŋŋamiya bwe buli eyo bukovu buli eyo gyabulabirira tayinza buleeta kufaamu ya umma ebigambo bitegerekeka kati Umar ono omutabani ono Abdallah bin Umar kitawe n'amugobya ensolo ye era bamala kugisala n'alagira ennyama engabiwa abanaku abali mu kibuga Madina abatolina n'okukola tawuba yazamanya ebintu by'abasiraamu ebigambo birabe amasannyalaze g'omuzikiti gakola eki genda ofune omusajja waliwo bakyajinga mu kibuga amasimu osasuleyo 1000 bakukyajingire sala atusaasire ya rabbi naam katumale okazina naam عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. Ano hadithi eraga nti yasala naye era kabiri eza sunna qabla dhuhr nga dhuhuri tennabaawo naye nga ate wali eraga nti zibeera rakanya ate wa rak'atayn ba'da dhuhr ni raka endala bbiri nga salati dhuhuri ewedde amakulu dhuhuri eyina eraka nnya before ni raka bbiri after eza sunna naam ركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. Then esala ya juma tena qabliya yo ina ba'diya neziba nnya eno hadithi erazeeko rak'atayn eraka bbiri naye nga ziba nnya bbiri bbiri era nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ejjuma ewedde jjukira ye amaka ge gaali kumpi ne masjidi era ko ebbiri ezisalyanga masjidi ebbiri nazizaayo mu nnyumba ye oba oluusi zonna nnya naziswala mu nnyumba ye kubanga essola zonna nga za sunna zizitowa teziri mu muzikiti obanga olina essola yonna gyoyala okusala nga ya sunna va mu muzikiti ate eya farada ku mwami ezitowa muzikiti mu jama nziramu essola yonna ey'essunna ng'ogyeko eza jama nga salatu tarawihu nga salatu janaza salatu kusuf okusikirizibwa kw'enjuba salatu khusuf okusikirizibwa kw'omwezi essola ez'ebibamba ezo za jama naye essola ey'ekinnoomu ezitowa toli ku muzikiti ezitowa eri mu ofiisi yo ezitowa oli mu nnyumba yo mu bedroom yo mu katale mu muzigo gwo okusejja bodaboda awo oteekawo musaala ku busha essola eya sunna yonna nga si ya jama ezitowa teri muzi hatta ne makka bantu kimanyi okusalya wali emakka kuhaba wali ofuna emitwalo 10 boddayo mu hoteeri yate gyesinga okuzitowa esinga eya sunna ezitowa n'okusinga asalidde wali mu lujja lw'emakka nga kabe kuli wano maaso bweti lwaki
ebyevuddemu kabandabe batudde ono tulina ku buwofisi wetulina wofisi waffe bwekinaku naye gwe ojjukirayo emirundi emeka nga okutamayira akabiri eza sunna kizibu wano ku muzikiti otya bano bonna bayimusa okusala sunna banaganza tasala nakula ntya kampubeyo nange ebbiri naye mu ofisi kuguno omulundi whatsapp zo wedda zitunaana zikeberako ziri awo laptop eriwa bino biri wali tv eri wali ndikantekewo omusaalo nkutame tokkirizanga okubeera ne ofisi nga temuli musaalo gwosalirako sunna aye togujjaawo kubanga buli bwogulabako gukujjukiza sheikh waffe Uthaymin rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yalina omusaalo gwe wasalirako nga teguva mu ofisi ye nga teguva awo gubeererawo ddala bagenda okugujjawo ng'afudde nga wassa ekyenyi n'amaviivi wawumukamu ebituli olw'obuyitirivu okukozesaawo ennyo ekyenyi wekituula n'amaviivi wagasimba nga walimu ebiki ebituli tegukwatwako teguvaawo simanyi ono kiriina simanyi azekola ki ogwo tagukwatwako gulekeewo kubanga ebintu waliwo ebintu bitenda kuva mu bifo mu ofisi mu bedroom yo muki Quran ebirawo ku meeza bw'oba weerabidde nga weekyusakyusa bwoti ogirabeko wakiri nosimanyoka a half a page naye ofisi y'omugagga enyirira etemyanga muntu temuli musaalo kyokka efaizo temuli Quran emoroka y'amasuhaba enyirira etemyanga muntu temuli mu flash eriko Quran temuli mu flash eriko misomo wabula waliwo flash endala eziri awo sijja kwogera biriko ezo zo asitookingira ddala n'ateeka awo essala eza sunna zizitowa nga ziri ku muzikiti era yatukubiriza nnyo sallallahu alaihi wasallam tuzizze mu nju kubanga abasajja be yayina bayagala omuzikiti bakatagga sallallahu alaihi wasallam kwe kubaga nti bannange la tajalu buyutakum maqabira timufuulanga amaka gammwe limbo sallallahu alaihi wasallam sebo mukulu tolowoozanga nti amaka go kiki limbo kubanga limbo tebasaalirwa naye bye yali agamba si yeffe kubanga ffe zonna ate ezajjama dhuhuri asiri naddala subuhi ate ezo za mu maka mu nnyumba zaffe ffe tetulimu yali agamba bali nga eza faradha zonna nga za ku muzikiti neza sunna n'abalagira sunna bazizeeyo eka zo zibeere nga zawaka mu nnyumba yaabwe kubanga ennyumba yo sirimbo titosaalirwamu temukkirizibwa kusaalirwa tujja kutandikiraawo katugendeku mu bibuuzo inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Imamu oyogedde ku swalatul jamaa kusaidia abaami mu muzikiti naye nze sitebenkerangako nga ndi mabegwa imamu wange naddala ku subuhi olw'ensonga nti yasigula mukyala wange n'amupangisiza ewala n'omuzikiti mbuuza nkole nti okuzza swalatul fajiri mu muzikiti ng'ate gwegugga oguli ku kyalo kyaffe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bayimamu bannanga bali wano mubamu ku bantu abatakkirizibwa swala zaabwe nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam thalatha la yaqbalu Allahu minhum as-salah man amma qaumun wa hum lahu karihun. Ye imamu asaaza abantu nga bamutamwa essala etekkirizibwa naye nga yakrahunahu bilhaqi bamutamwa lwa mazima mize mibi so si kumutamwa olw'ebyaffe eby'edduniya wa ku kiwayi ky'egindi fe ate tuli ba kiwayi ky'egindi so si bino ebyaffe eby'ebiwayi by'obusiraamu kyoweekasozi k'egindi
si bino ebyobufuzi ebyengoye ezakala. Bamutamwa enneeyisa ye takwata ddiini nga bwateekeddwa. Kati ng'ekyo omwami kyayogedde, atamwa imaamu yesigula mukyala we. Amakulu imaamu mukaaba museegu. Imaamu abeera mu myeso, abbirira ku kenge. Oyo imaamu bw'ati sola ze tezikirizibwa, kubanga abantu bamutamu olw'amazambi. Waliwo mutamu olwa byaffe bino eby'edduniya, ekyo tekirina buzibu, kubanga olwo batamu omuntu nti oyo nakasero, oyo wa sipuliimu, oyo wa kibuli, ebyo birala. Naye kasita baba bamutamwa nga ensonga emutamisa ensonga za ddiini, tena tusaaza. Kaakati omwami ono ekirwadde kye kyekyo era ng'alina point, tasobola kutebenkera mu swala. Kiba kitegeeza si yekka atatebenkedde, n'abalala we bali mu muzikiti omwo, kubanga egyo emize tegiwona. Mwana wange wewalanga nnyo emize egy'abakyala, mize mibi nnyo tegiwona, ate giswaza. Nabaddeko omuwumula emabegaka, naye era obalaba ab'emize just 15 days or 14, naye era olaba omuze nga guyitamu naga toyinza kugumako, nobeera ku nnyumba ya Allah wano wa. Ekyewuunyisa omuntu aba atambula, omuze gwe omubi gwasooka mu bbaaga taguleka mabega. Twewali nnyo emize, weemanyiiza obutagwirana n'abakyala, onaabuuka oggwamu ensa. Osobola okyemanyiiza n'obeerawo, naye si ono oli ono gumako. Osobola okyemanyiiza n'olyoka ogwa mu birabo by'edduniya eno n'emirembe gyayo, kubanga ekitubonyabonya ffe abasajja kukuba kifuba ku baana babo obuwala, obalazaawo bakukolera ekigambo eki kukumalako mirembe. Kati omwami ono tumugamba talina kuva mu salaatul jamaa, agumiikirize oba anoonye omuzikiti omulala, naye tetumugamba nti va mu jamaa, wadde ng'ekyo weekiri, kubanga ate okuva mu salaatul jamaa kibi. Tugumiikirize nga bwe tusaba Allah tabaaraka wa taala atuggulirewo. Oba omugambe yogerako naye n'ensonga muzituulemu paka omutima gwe gunaanaaba gutereere, naye tetuyinza kugamba nti va mu salaatul jamaa, kubanga twalaba nti omwami yenna omusiraamu ng'oyagala otabukira amazambi gonna agali ku duniya, weesamba salaatul jamaa, nga n'erisooka yecupa. Gwe tunulira nnyo abavubuka abasiraamu abanywi b'emyenge, ojja kulaba nga mu layifu ye temuliimu muzikiti. Mwe bali eb'ebitiibwa mu ggwanga wano, n'ogamba nti oyo egundi timusiraamu tye, naye nga tava mu cupa za mwenge. Ogenda otunira obulamu bwe nga waayidi, kasayidi yeggwa biwedde. Katokkiriza nga salaatul jamaa kuva mu bulamu bwo. Naam. Maze ebbanga nga nsiba akakukula nga ndya haramu nga ne swala sizisaala, imaamu nkoze ntya Allah okunsonyiwa haramu kwenzize nga ndya? Okusiba akapapula gy'emipiira betting, abavubuka baffe tulina bategeeza nti betting ali haramu, eyo ezaala. Betting zaala. Innama alkhamru walmaisiru walansabu walazlam rijisun min amali shaitani fajtanibuhu. Allah tugamba nti abanga bakkiriza zaala, mwenge, bidongo, piano, ebivuga, rijis bikyafu, min amali shaitani, egyo mirimu gya shaitani yekola ebyo, fajtanibuhu, mubibeere wala. Naye akoze atya tawuba abiveeko, wummuza biveemu, tandika okusaala ye tawuba yo, okakase Allah sibiddamu, ye tawuba. Oyagala kukola tawuba, oluggi lwa tawuba luggule essaawa 24, oluggi lwa tawuba luggule ku myaka gyonna. Toyinza gamba nti ku gino emyaka tekyansonyiwa. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah atugambye mu Qur'ani asonyiwa amazambi gonna. Oluggi luggule.
genda ku musalo mugenzi ai Allah nsaba kunsonyiwa mbadde kapapula mbadde sisaala mbadde bino nebino naye mbimaze basi otandika kati swala tauba yeswala kusaala tauba yeswala kusaala okuva kati tandika okusaala ajja kusonyiwa ziri tauba ya Ramadhan okuva kati tandika okusiiba ziri ziwazanyiranga majazi kusonyiwa naye obuzibu bwe buli ate kwe kuddamu noddayo mubiri bwodda mubiri nebyali yakusonyiya bikomyawo ayo wali kalunsambulira bw'omugamba nti neba kunsonyiwa byayita talina buzibu naye tolina kuddayo okuleeta muzannyo bwoddamu nozza omuzannyo nga n'ebikadde abikola ki era akabonero akakulaga nti akusonyiye bwotaddamu kukola biri paka lwolifa njala kuva ku byebikola bya bwenzi njala kuva ku byebikola bya bwenzi alhamdulillah mbivuddeko kati kuuma clean sheet kubanga woddirayo ne bweguba gumu bwe guti nga nebiri aga nti nabyo kati nebiri bikomezaawo wangamba obimaze ejitahidi fima baqiya musomesa waffe Dr. Adam Senjala yalina kisa gye nali nsomesa nga njija ku Hassan al-Basri nanga nti Iyadh bun Fudail bun Iyadh bonna bamanyi ba umma owekitiibwa Ibn Rajab al-Hanbal mu ekitabo kyekimu agireeta nga sharaha Arba'una Nawawi Jami al-Ulum al-Hikam bakiyita kya mijaladu 2 waliwo yanga nti tugamba ebitabo wanga tugerega tugenda kubijjawa mubamu abalala basomi ng'omwanguyiza tiyasanga omusajja omuzeeyi nga mukadde nga omutunulako toyinza kakasa nti akyalinayo omwezi nga tannafa naye nga alabika nga oluusi alabika n'okuba nti mutamiivu kati namuwa salaamu seeka salaamu aleikum wewale kutusomesa tubaayeyo mudalasa namubuuza nti oli musiraamu ti ni mudalasa zombaamu namugamba naye musajja gwe safaari gy'olimu ng'onootera okutuuka gy'olaga safaari yo obuzayo katono okutuuka gy'olaga onootuuka ofaanana bwotyo ategeeza kufa kilomitas ezibulayo otuuke gy'olaga ntono onootuuka ewa Allah ng'ofaanana bwotyo omusajja n'atya nnyo namugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun muzeeyi sheekhe nambuuza nti ekigambo kyoyogedde omanyi kyekitegeeza nti nakyo sikimanyi namugamba nti kitegeeza nti ana lillahi abdu wa ana ilaihi raji nze wa Allah ndi muddu era gye ngenda okudda naye noddayo bwotyo omwami najja nakwata ku sheekhe namugamba nyamba nkoze ntya ng'atidde alaba nga agenda okufa kwolwo namugamba nti ijtahid fima baqiya akakabulayo otuuke teekawo amaanyi Allah ajja kusonyiwa ebyayita akakabulayo neziba nnaku 2 nyiikira kwata eswala longosa kino kiri eyokufarulaka fima mada Allah ajja kusonyiwa ebyayita kati naffe tugamba ono ti akapapula butasaala n'abalala myenge naki bwotandikira ono okunyiikira kati waddako biri abikusonyiwa so Allah atusonyiwe ya rabbi atusaasire naam singa mpola atali musiraamu naafa nga tasasudde ku kiyama tugenda kwebala tutya kuba bo tebagenda kubalibwa abagenda kubalibwa kubanga nabo tebenkana nabo balinayoko era basiŋŋana era tebagenda mu muliro gwa kika kyekimu era nabo balina abababanja bagenda kubalibwa balina amabanja g'okusasula era ajja kusasula lwakuba talina kalungi kakkuwa bajja sena ku bibi ebibi bamuwe naye nga balina nabo amabanja ge olaba nsolo ze zirina ezitalina jjana na muliro naye nazo zigenda kwesasula naye yagitomera negiyiwa eriiso niyo Allah agenda kugambye negitomere naye eriyiwe yagikuba negikulamu ejjembe agenda mumugamba ate amalaazi gambe zifuuka ettaka abono nefe bagambye nti ya laitani kuntu turaba nga zinsanze nze singa nange nenyize mu bisolo ebyo nenfuukiramu ettaka ne batambala
ng'alaba gyalaga wazibu yegombe neyofuuka ettaka ng'ensolo naye nga zimaze kwesasula abajja kusasula. Naam. Okupangisa abasibe okunnimira kiramulo kitya bwe mba nsobodde okusasula abakulu b'ekkomera? Ekyo kiri haramu, tekikkiriza kumenya bantu bakwesanga baddu. Era kyekimu hadithi gye tulabye ti thalatha la yaqbalu llahu minhum ssala, abantu bamiteeka esatu Allah takkiriza sala zaabwe. Mubo man istaabada alhur, abantu si basireevu gwe nobafuula basireevu. Esente zowa ezabakulu bakkomera bye bazirya bali ne bafuuka basireevu ne babakuluusanya. Kiri haramu, tekikkirizibwa. Okugjako abasibe abo bennyini nga sente zaabwe balime nesente zaabwe oba baziweeza beewaabwe famire zaabwe bazirye, neso si wakomera yaziganyirwamu. Oba okozeseza omuntu oba omufudde muddu. Eyo nno hadithi eyingiramu abantu bangi. Omwana omuleeta ku dduuka abeere kashiya naye kati yasitula ebokisi nga tuleera etuuse, ekivamu kati yedereeva w'abaana bo ku masomero, yakima abaana waka batwale ku masomero abazzeeyo akoleki. Kiri haramu okujjako nga buli konna kwogenda omwongera ne sente zeeyongera. Wajjanga kashiya afuna emitwalo 2 nti naye kati tuleera etuuse tusitulireko tujja kukuwaayo emitwalo 10. Twalabye manyi n'emmotoka twagala otwale nga bana ku ssomero bakime tugenda kwongera emitwalo 10 naye giri 2 ge mwamuwa biwedde. Essola zo tezikkirizibwa kubanga oba omukozesa ng'omuddu. Twamuleeta ewaka nga gatekeeper, yasaawa olujja, yayoza emmotoka, yasaayirya, yasiiga ennyumba langi nga mutuusa okusiiga abange. Tekiri haramu. Bw'oba olina kweyagala omwongera kwonna twagala otukolere kino tuteesa sente, ate asobola n'okugamba ate ganzi sijja kubisobola ebyo, nze ndi gatekeeper. Konna bwagala ayiwa otuzi ku mmotoka mpisizaako ku muka yange ngenda yongerako sente. Ekitali ekyo oba okutta omwana waaboobo n'omufuula omuddu. Muli ate okugamba era atammwa. Gye ngamba omusajja nzize mu kyalo kansirike tuli banaku tunaakola ki? Omutima gukaaba amaziga, tuli banaku tena kyakikolera naye nga wallahi ali kukuyoleke. Bwe mwesooka omugambe nti twagala osabe compound tujja kuwa emitwalo 8. Ate bannange obeeranga mulungi nnyo kumukozesa, obeeranga mulungi nnyo kumukozesa kubanga gy'okuma okubeera omulungi kumukozesa gyakuma okukola obulungi gy'oli. Ekibuzo ekisembayo ssebo. Eddagala omusiraamu lyakozesa yandifaananya etya? Eddagala omusiraamu lyakozesa yandifaananya etya? Kuba erimu ku ddagala ekikozesa naddala eryahabo abalikuwa abasawo era basaawo obuwaayiro okugeza lirire mu nnyama oba tuliteeke mu nkoko empanga envubuka tuliriire omwo oba linywe kiro. Amadagala g'obusiraamu ga miteeko 4. Ekisooka kunywa kubanga eryo kiriraga nti lina akakwate n'okuyingira eri munda lijjanjabe. Ekyokubiri kunaaba era ekiraga nti lina obutuli obuli ku mubiri mwe liyita ne liyingira. Eryokusatu kusiimuula. Ffe twakula waliwo kyampambalaasi kali waliwo kabaita mu China kabalagala bakasiimula mu kifo n'owulira nga otaddewo sigiri. Eddala okunyokeza okwoteza bayiteeka mu baafu newebika bulangiti nobeera omukka ne gukuyingira. Eryo ddungi nnyo nalyo obusiraamu bulikubiriza. Kati obuzibu obujjira bukwakkulizo buno obumu bwa shiriki bwakwegendereza. Oga nti lire mu mmere ekyo kitegerekeka naye mbw ate enkoko ate nga nvubuka ate empanga kubanga ekyo kyokka n'okutegeera empanga envubuka. Empanga emanyikirwa naye envubuka onogitegeera
oyo abatadde science mungi kukulimba olite ogamba nti olaba eddagala ezzungu eryo kirabo tebalina nnyo science mungi omala kulya n'omira kubanga eddagala litambulira mu byakulya ekyo kitegerekeka naye ebyo bateekateekamu kasi towulira nga obukwakulizo bususse embeera eya bulijjo liveeko kati nti enkoko ng'ate empanga ng'ate envubuka lirire mu nnyama yo omusawo omuzungu agamba eki mala kulya omire mala kulya onywe limye kusanga kwonoona sisitimu nga teriyo mmere ki ekyo ekigenderero abalala nno babuteekawo obukwakulizo ng'ate nabyo sinaye n'ebyobira tabimanyi akanga bukanzikanzi bwe kiba nga obukwakulizo bususse nga bugenda mu shiriki liveeko obukwakulizo bw'eddagala ekizungu bumala mala kulya mala kunywa oba nnywa nnyo ng'omaze okumira oba weebake owummule ng'olumize ebyo bitegerekeka niye obukwakulizo obwo butaliiko formula obwo naye kenyini omubuuza giyakajja abigattira awo mu kanankanika awo watudde mu kaofiisi ke ebyo bijja tusula mu shiriki wa bwereere وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته